eno government ekulemberwa Munankole Yoweri Museveni. Eno government yandibadde njagala nnyo kubanga eno government endetedde okukyayibwa. Abaganda bonna bankyaye, ab'olulyo lwange, ab'ekika kyange, ab'ennyumba yange, ab'eggwanga lyange bonna bankyaye kuba ndi Muganda. Mpagira Abanankole. Abanankole mwandi mbereddewo, Abanankole mwandi njagadde, Abanankole mutekwa kunjagala kubanga bankyaye ku lwammwe. Sengaze ndi bulungi nnyo, bempagira bali mu government tewali ke bampa. Omwaka ne gugwako ndekaana njagala Abanankole abatanjagala, nwanirira president atanjagala, nwanirira president ansubiza ne batabimpa. Nze nakola ki? Ne musasula mabanja ga mubajje bilioni 14 omusajja yatunda omuzigiti, ne batunda famu esembabule ne mubalirira bilioni 14 basiteke mu budget banunule mubajje balime kutwala muzigiti. Nze nenzija mu State House Museveni n'abako byampa ne mugana okubimpa. Tugenda mu State House Museveni bwakuwa bus bakuwako mipiira, bwakuwa ennyumba bakuwako toilet. Ffe twabakola ki? Kiki kye twabakoledde nga tubateereddewo omubiri, nga tubaagadde? Abasajja abali mu Nuupu bapulaninga kujjako gavumenti ne mubawa milioni 15,000 buli mwaka. Basiba ku nnyonyi nga bagenda mawanga g'abazungu bagamba Museveni temuwa ssente. Basajja Bivule najja mu State House abalwanirira, abawolereza, asaabulula obulimba bwonna. Ntaddemu ssente zange mu Museveni. Museveni mutaddemu ssente empitirivu. Amafuta gange, empiira gy'emmotoka nzengula, brakes bwe ziggwako zange, batule bwe ggwako yange, shoka buze bwe ziggwako nzengula, services ebbwako nzengula, nze nsasula buli kantu konna ku mmotoka yange nga ngenda ku buli TV ku buli radio okulwanirira President Museveni. Tewali kantu konna ke bampa. Museveni nze mubanja. Tewali ke mumpa. Ne mu State House mwami Museveni sente ze yansubiza nazo ne mugana okuzimpa. Twabakola ki? Mutubulire nti temutwagala, tugende gye batwagala. Tetujja kubeesibako. Mwandi tubeeredde okubanga abantu bonna batukyaye ku lwammwe. Tewali wensobola kugenda ne bannyamba. Abantu bonna wano mu Buganda bafuuse balabe bange tebanjagala ku lwammwe, ate nammwe ne mutambeererawo. Why don't you appreciate what I have done for you? You ought to be thankful. Baba gamba nti mpawa talikaba oyo basajja Mivule alajana agamba yagadde nnyo gavumenti eno naye teyina kyemusasudde, mbu teyina kyemuwa, kyokka nga abantu bangi bamukyaye, ab'enganda bamukyaye, bonna babadde yeesigamyeko bamukyaye. Era omusajja atugamba nga nti mmoja kiwulira ndowooza katandika butandisi era ng'okukaawa kyomu kyawoloma kubanga babagamba nga nti temulibeera bo, nti byonna mubikole naye mujjukire nti temulibeera bo, bali balisigala bali ate mmwe nammwe nga mukaabire nga tuvuddeko. Ye mwana muwala atawukidde omukyala Fulufiga y'omuntu eyeekyusa buli kaseera. Ndowooza bwe bamuwaayo kasente awo n'alyoka asabula ab'opposition, ate walaba kigaanye nadde eno n'alyoka akulaga nti NRM mbi, naye kati bamuwadde ebibi. Temututiisatiisa bintu bya kisiru nammwe. We mutugumbula abantu, we mweyogereza ku gavumenti, we batekusasudde ngodde eno ng'otugumbula abantu ng'otandika ogyekwekamu. Nze tonjasamira. Tonjasamira. Nze saagala muntu atalina amwebakako kutandikira kunvumira musajja gwe ng'ovumaani gwakyatiirika amasira. Abirimu alina kyagambye. Bolowooza webakutenda okukomaga simanya ng'okugamba weemalirayo ddala. Jeff abadde akoze eki? Wano we baatugamba otiirika amasira mu bitundu by'ekyamani yakwogerako. We baatugamba nti owunya ekivundu. Wawulirako nga nzize ne ngamba banne baagambye gundi awunya. Did I say anything? Olowooza saabiraba nga bitrendinga. Singa nange mbadde njagala bitrendinga olowooza singa sakkolamu gundi ne ntandika okutambuza. Gwe awunya, gwe yekuba perfume 1000, gwe mubi. Gwe muzaala bibi. Gwe yasamira abantu. Nze tonjasamira. Siri wa myaka gyo. Siri wa myaka gyo. You guys,
nze nakoowa okunninyirira nakoowa omuntu okunninyirira atandiisa sisula ku buzigo bwa nnyoko landiroodi azimbira nze oba nnyange azimbira nze oba nnyange neesonyiwa mukulu woba obadde oyagala akwokya wandigenze n'akwokya beegulaagula nnyo baagala okubaagala wandigenze n'akwokya nze gweyasamira n'akwasamiddeko tonja samira gundi. And I'm telling you, you cannot arrest me unless you go mob justice. That is one thing I'm telling you. Tewasoma, wesiba ku bintu by'abasoma, wesiba ku mateeka. Toyina kyongamba. Familia yange yasavinga government ya Museveni ne tukoowa. Fe abazzukulu tuli ku kiddako, tuli ku nuupu. Baagisavinga ne kiggwa. Kati nze tonja samira woba gyokolera n'abantu b'oyagalanga gye bakolera nze temunyingiza mu bintu bya kisiru. Temunyingiza mu bintu byammwe bya kisiru. Nakusindikira abakuba. Did you even know the people who wanted to attack me? Omanyi n'engeri gye twavaawo. Weesiba nnyo ku bantu, oyagala nnyo bakufuula emmayiti. Oli yali manager wa Spicy Diana. Ne tutuula ne twogereziganya wesiba ku bintu by'otaliimu mbo omanyi abakuba ani yankuba ani yakulimba who lied to you ani yakulimba bagambe bakwatire video bagikulage nga lubira iti bamukuba abantu abasoma tebalinga mu abawumba tuutu twavaawo twogedde bulungi nga tuli on the same page respectfully kati nze gwoyasamira n'okwagala okufuna obuyinja bw'otaliimu ze tonja samira tombwagulirako gamwa munnaye tujja genda twekomye neesonyiwa ogejje azaabika omupiira anti omanyi ne fulufiga tasirika era kyemmanyi nti tajja kupowa mujja kulaba naye ng'avaayo okuba ng'ayanukula ku bubaka buno bwe bamubadde fulufiga tapowa era ojja mulaba ng'avaayo naye mbagamba nti amazima gakaawa naye jamuwulidde amazima nga tuvuddeko era nga tweyongerayo n'amawulire ag'enjawulo tukimanyi ffenna bulungi nti Honorable Shamimu Malende obulamu si bulungi era nga amazeeko akabanga ng'ali mu ddwaliro oba mujjukira essaga eyali mu palamenti essaga eyo gye bakuberako Honorable Francis Zakaaga Konde eyo yessaga gye baasikambulirako Honorable Shamimu Malende era okuva olwo obulamu tebubanga kyekimu naye nga byonna bigenda mu maaso akyalwana n'obulamu bwe era tazikiza alina obubaka bw'atuwadde ku ebyo ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Bannayuganda bannange nze Shamimu Malende omubaka omukyala owa Kampala era munnamateeka wa National Unity Platform. Ndi wano e Nairobi, Kenya we naleetebwa okufuna obujjanjabi oluvannyuma lw'okutuusibwako obuvune mu palamenti ya Uganda bwe yali ng'eyisa etteeka ly'emmwanyi. Nalongoosebwa era abasawo bakyanneekebejja okulaba nga ntereera. Neebaza nnyo bannayuganda mwenna wamu ne bannakampala olw'okunsabira n'okunkyekingako. Kyannaku nti ebikolwa ebityobola eddembe ly'obuntu bikyagendera ddala mu maaso mu Uganda wamu n'ekiwamba abantu. Ngatta eddoboozi lyange ku bannayuganda abalala okubanja abasibe bonna ab'ebyobufuzi okubeera nga bateebwa. Abantu nga Eddie Mutwe, Noah Mutwe, Kalanzi, Machete, Gaddafi, Achileo Kivumbi, Smart, Dr. Kiza Besigye wamu ne Kanso Abedi Nasser n'abalala bangi babeere nga bafuna eddembe lyabwe. Omuntu yenna alina okuba nga akwatibwa mu mateeka n'asibibwa mu mateeka ate era n'awozesebwa mu mateeka. Kya buswavu nti ne pulezidenti w'abantu Robert Kyagulanyi Ssentamu akyatiisibwatiisibwa nakati nti agenda kuwambibwa atwalibwe mu basement ayige olunyankole. Kitukakatako ffenna nga bannayuganda okuyimirira awali amazima n'obwenkanya. Nzikiriziganya n'ensalawo ya kkooti ensukkulumu nti abantu ba bulijjo tebalina kukozesebwa mu kkooti y'amagye era mu kkowa eryo lyennyini wensinziira ne ŋŋamba nti ku lwange ne ku lwa bannakampala benkiikirira
tuwakanya etteeka eriri mu Parliament kati erya Uganda People's Defence Forces Amendment Bill 2025 ng'ekigendererwa ky'etteeka eryo kyakubeera nti abantu ba bulijjo baddamu okuwozesebwa mu kkooti ey'amagye ate nga Supreme Court ekyo yakijungulula. Kazi wattu obulamu si bulungi naye era yeekaka n'abaako obubaka bwatutuusaako era nga woowulidde akyali Aga Khan mu ddwaliro naye tweyongera okuba nga tumusabira asobole okuba nga assuuka ateera ateriire bulungi abe nga akomawo. Nga tuli mu ebyo ayogedde ku nsonga nti kyannaku nnyo era nga kya buswavu okulaba nti pulezidenti w'abantu ng'ategeeza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okuba nga atiisibwa era ndabye ku nsonga y'emu eyo omukulu Bajo naye nako obubaka bwalekedde Muhoozi. Nsaba General Muhoozi ayiga ekintu kimu nti tasobola kufuga Uganda nga Kagame bw'afuga Rwanda. Kuba ndaba alina ekintu kyayagala okuteeka mu bannayuganda kuloza nti bannayuganda agenda bakwasa ne kiki naye. Nti bannayuganda agenda bakwasa mukono gwa kyuma. Wano tulina amawanga mangi, tulina amadiini mangi, tulina ebina by'obufuzi ki bingi. Kakati eyamulimba yenna nti osobola okukwata bannayuganda n'obafuganga Rwanda yamukola ki? Yamulimba. Tosobola kubanga wakakwata Eddie Mutwe n'ate n'owoninga okukwata Kyagulanyi. Eyamulimba yenna nti osobola okukwata Kyagulanyi omusebe mu basement yo nga bwe wakola Eddie Mutwe kitegeeza nti y'omu ku baagala okuggyako gavumenti eno. Kubanga munnayuganda mutwale ng'omukazi gw'ovuma okuva ku makya n'akuwa emmere n'omuwunyira akamwa n'akuwaana nti owunya switi n'omukola buli kimu naye omukazi olwali kkole asobola okutemako omutwe nga tokoze eki nga totegedde. Kakati bwe muba munyiganyiga amapeesa ssebo General Muhoozi bw'abanga mukojjawo Kagame yagakuwa bba mu kunyiga eppeesa effu. Kuba Kyagulanyi si be bannayuganda. Kyagulanyi si yategeera bannayuganda. Kyagulanyi asobola okugamba mujjeese mujjande balonda Ssemujju mwakirabako. Kyagulanyi asobola okuvuganya Lukwago bati balonda Erias ki? Lukwago. Bano bannayuganda wadde baagala Kyagulanyi. Naye ate ne bwakola ebikyamu n'emiro bagamba gy'oyogedde amaki. Amazima. Kakati saagala gavumenti eno obonge bumalire ku Kyagulanyi. Nfuje kuyamba ennaku y'abaki? Y'abanaku. Kati bo bawalana Kyagulanyi n'obusungu balowooza Kyagulanyi yabuziza eddagala mu ddwaliro. Byebyo era ye musajja y'omu avuddeyo n'abanga asima Bebe Cool agambye nti yadde nga tetukwatagana mu by'obufuzi buli omu alina kyawagira nti naye olw'omulimu gwe yakoze okubanga mu butuufu yazimbira Bridget ennyumba agamba nti abalala nti balabire ku oyo. Bebe Cool omulaba nti Bebe Cool katasobola kumugjawo lwakuba alina omutima oguyamba alekewo ogwata yakola ki. Yazimbidde Bridget ennyumba n'empulira nakaabye amaziga. Bebe Cool nakaabye yayambye ekyana bambi kyali kisaba kyakyo Mukama njagala okwate ku Bebe bamiraga n'azimba. Bebe Cool be celebrated for the life. Era nkubiriza bannayuganda mugende nga mutondeka ekibwatule kuba tendeka ekibwatu kyekivulu kyokka ekirina kozi. Kyekivulu kyokka omwana oliye mubende gwe bazimbidde ennyumba I felt cried. Wanda nti Bebe Cool asinga ne pulezidenti w'eggwanga. Bebe Cool asinga buli munnabyabufuzi. Bebe Cool asinga abasumba. Abasumba bo bafuna bufuzi. Goba yidi yandi badi yenyinyala ekyana ekyo mu bumpi bwakyo bambi kyana kito. Oyo mwana dream kati bali abayimbi babiri Mukama batagenda kuta Spice Diana. Spice Diana ina bimawuwe biike endusu byayamba. Bambi yebale. Namulange kimu kimuyita na Daddy. Spice Diana oyo mulaba. Daddy. Njagala Spice Diana azaala omwana afuna omukisa emirembe gyonna. Kati Bebe Cool tazaalanga era singana sinjiraga kubanga akana kayina omutima oguyamba abanaku. Kati Spice Diana n'omuwalana ne bw'omuvuma okuva ku makya paka kiro Katonda bali bamawube bagamba yo ne mama atuyamba tosobola muwanga. Kati Bebe Cool okuwona amasasi Katonda yamuleka okuyamba Bridget. Singa Bebe Cool yafaani yandizibidde Bridget ennyumba Katonda bwakusitulanga danda ofuka celebrity yamba kaabalala. Kumpisa embi Bebe Cool zayina nera Katonda akyamubiseeko omanyi yakuba ssente nnyingi. Yakuba Bebe Cool yagaggawala. Katonda okuwa Bebe Cool obugagga amulaga weebale kuyamba bannaku. Ekyo n'oba toyagala Bebe Cool nga nze naye obanga oli mulogo ku mutima oddawuga naye omusajja ono Mukama amuwangazi. Kale nze gyo nasabira Kibebe Sarah. Ne Mukama wangaze ekisajja kino tekinjaga wekinsaga kiza n'okumpa obutwa naye kiwangaze kiwangale kinabe kukuyamba abanaku. Kyongera okuyamba. Katali ayinza kuwala na Bebe Cool n'amuwangula kati.
Niwaba yakulira omukazi, niwaba yakola buli kintu tosobola kuwangula Bebe Cool ku kintu kyakola ki? Kyakola. Nti akulaze mu society nti we need each other. Ayambye Bridget Masikini go tutamanyi. Echana ati n'echana message ya Charles there is Katonda. Go wakenya tali Katonda waliyo Katonda asobola kujja mu zero nakutuza n'abarangira. Masikini ali bagizimbidde nyuma mukama Katonda. Ngale ku kyotali ke nyumba. Chikulaga ati gwe musoka gwagenda musabo n'ologa genda osabo benga Bridget. Katonda jakuleta bannabbi ba Bebe Cool bakuyambe. Mwe abasuka bangamba mulemeranye mu bintu by'okufuwa emindi n'okuloga mu biveemu. Fukamira ku mavivyo sabe mukama tali kintu kiwanguza bulamu nga kusaba. Bafuwe emindi. Nasanga ali amusoka ngagudde oluba ku street ye Jinja nanga nonya taaba mwana wange mpayo olukubi. Ne mugamba mama sigula taaba. Ne mugamba taaba agenda kulwaza kansa. Taaba akusudde oluba. Taaba Katonda ye answer. Mwana wagandoga mukazi wange yakonziba simanyi bayina birubale byesikola ki ne Bridget owemu bendi yafuna gayi mukama nyama mukama namwenyumba that is Bebe Cool kiyakozi yatukiriza yeyagaza abantu Katonda Bebe izo kwa byako atabimanyi naye atadde mu promotinga nti Katonda jali addamu esala omuntu abadde aweddemu essuubi mu Katonda Bebe akuzaamu ki essuubi kati Bebe mubaka wa Katonda bwana tokimanyi Katonda ko batuukirivu Katonda ko abantu baagalwa Daudi yakwananga abakazi b'abasajja n'abasajja Katonda yateka kamafuta kati amafuta gachanje Katonda gateka ku Bebe Cool na Spice Diana yeka kati nena woweredde nze mpenda nange nambikola nze ne wabaje gamba ne wana nawo baje gamba nkola ki kakati ze njagala munjigirako ekintu kimu tinewe mbakola n'okola ekirungi nkikola ki atamanyi yoyo bajja yogera amazima ku muntu gwatakinyagala naye Tinga tuvuddeko era nga tweyongerayo munnange abantu bavuddeyo abantu si basanyufu era nga bambalidde Bruno K mbalekerawo kubanga sawa yonna ali ku Farida naye atuuleko wamu Bruno K is overusing Farida. Yes, we understand your friend Chimala is enough. Mana nebaza Farida amperero mwana nebaza Farida omwana ange jasura tetwaze kulaba Farida ate Farida abinyumirwa anaye yagwa ine ekipali toseka ne Farida wa kisirani nawe sajja tyafumbirwa kata junior gwe buli kiseera Farida mama Farida afuka midao oba ne mutuleke Fana tulina byo kazi ebiri kati ze doni zera byankolera bitu bimeka neto dawo sidawo by'abantu batama is enough Farida tulakewo if it is a friendship mujogerereyo abantu basasude sente zabwe okuta Farida mutadde ku stage oh my god tunada kweta chemo ye yamuletedde techato nyene monna kimanya lwakite wayogera everybody was like why is Farida on the stage bamuteredde wentebe ne bamutera wentebe nakakebe kasafi nze siranko kivulu kyabaddemu donuts abaana balidde ebindaazi namukasa we yatudde omugenyi omukulu yabadde namukasa ne bbaawo n'omutebo gwabaddeko biki bindaazi bye byabaddeko bantu bange ate nze nyongereko kyawo sirina kyakwongerako okujjako kubanga mbaleetera olugambo olulala ate mulowooza tebambalidde palaso muna Uganda mulabe edduka hiti ya palaso esinza okubeera ey'amaanyi bwe yakwata ensuuluulu najjolo emitayimbwa n'agenda alumba Alien Skin. That was his biggest song. Actually oba olowooza nkulimba mpaayo oluyimba oluyisizza event eyo. That event was so massive nti lubisse n'ennyimba zaafulumya nti ne waafulumya olimba ssaawa zino abantu bakyali ku kiri baamulabiramu erigundi man a gangster man violent awo sijja kugendawo kati Pius agenza okuyita abantu nga talinaawo oluyimba. He's a very very talented music artist. Pius musajja muwandiisi mulungi mukubi wa bivuga is a versatile artist yaliko rapper akuba afrobeat asobola okuba dancehall. Pius muyimbi ajjudde is a complete artist naye abantu tebabaddewo nansonga kibadde balina okujja erugogo technically kifuula Bruno K okubeera nti yasinze Pius abantu lwaki nti ate abadde talina nnyimba obulamu bwe bwonna
yasobodde okupugulingamu ka crowd kolaba nti ate munange kadde tokamusuubiramu akabulunoke n'abamuliko ne pocket change wabwe agenzemukko nabo mu nsawo anirako omuyimbi ow'amaanyi nga Pius ekisawo kubeera nga kikutunuulira kiti awo tuddayo ku nnono ziriwa baganda bange waliwo nze abayimbi benzijukiriza nti ayinza okuteekawo lonki n'abuzaabuza abantu n'abayita tulina nga Bobi Wine teyeetaaga luyimba kati asobola okulonkinga wayagala wonna ne waba abalimbe mu kino kiyise kiti he'll pull a crowd tulina omubbi nga Jose Chameleone is a legend Chameleone alina catalog teyinza kuvaawo kati Chameleone ye muntu ayinza okukira ku makya n'agamba nti alright mujje nina showment ne bwe Chameleone n'abakuba oluwaya we have people like Bebe Cool has an entire catalog mbi asobola okubayita n'abagamba mujje ninawo kino ne kino we have people like Eddie Kenzo King Saha solid artists them naye bw'oba omanyi nti music wo bakaliya ye ekyalegeza making sure you get a real bad song. This is why I love Swangs. Swangs are making sure nga tennateekayo Nwangi, tennateekayo Vinka, tennateekayo Azawi, tennassaayo Kitaka, balina okuba n'oluyimba. Mpaayo concert ya Azawi, Vinka, Kitaka, Winnie Nwangi, nga Mukatonda Mugulu bagituuma title ng'oluyimba olwo terwali big. byebyo naye gwe oyongera kubanga wekumira ku NCK TV era woba oliyo nga tona subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharing liking ebisigadde nkomawo nabyo tova